tugoberere obufu bwono essaawa ze ezasembyeyo byabadde bitya tugoberere ebigere bye nga tannava mu bulamu bwansi eno kyabadde kitya Charlse Muhangi embootikizi myaka 10 nga tukuweereza tuwerabira Total Christmas Festival Sunday eno kisaawe Namboole abaana emitwalo 2 okuyingira abakulu okuyingira kwa bwerere kastojja ne Toto Charlse Muhangi olunaku olwokusatu ettundutundu eddene ku lunaku luno yali mazzeeko ng'akola mirimu gye nga bulijjo going along with his normal duties mu Kampala nayogera n'abantu be wano mu Kampala ku bizimbe byabadde yatwala ebibadde kenkaayana okusinziira kw'omu ku bakwano ba Muhangi Charles era nga naye Charles ng'omugenzi naye ono yeye Karangwa Charles Karangwa aga nti sawa 2:30 ez'ekiro nakubidde Charles nga tulina okusinkana eggulo lwe yafudde ku ssaawa nga 4 naye ne tugande da tusoke tusinkanemu ko twogeremu kwolwo lwennyini ku lwokusatu era ne bakkaanya basisinkane yakawungeezi ku lunaku olwo ne bagenda mu kifo ekimu ekiriirwamu emmere Kef Javaz ku luguudo lw'Ebombo era nabadde nze okusinziira Kalangwa aganze nabadde ne Charles brother nga tugenda okusinkana Charlse Muhangi nze Karangwa nabadde na Ashraf Chemongezi ono musirikale mukulu mu poliisi ali ku ddaala lya SSP senior superintendent mu poliisi okusaawa nga 6 ogw'ekiro Muhangi n'agenda bwe mwabadde mutudde kiki kye mwalidde sawa ezisembayo ez'obulamu bwa Muhangi munne bwe babadde agamba yasabye ekyokunywa kya chocolate ne kajuisi era bwe twamaze n'agamba abawala abaweereza be byasigaddewo byayali talidde babimupakingira abitwale and that was it Muhangi n'agenda sawa 6 gwa kiro yabadde agenda eka Muhangi n'atuukako ku kifo kiyitibwa ebbaala bagita Mickey's Pub era eno Mickey's Pub eri ku kkubo lyerimu Muhangi lyayitako nga dda ewaka ebuziga agenda okutuuka wano era kafooka abadde atera okubeerawo ko agenda otuukawo yasanze baggalawo omuwala awe akola mu bbaala eno namugamba muzeeyi tusonyiwe obudde
tugenze, we are closing, tuggalawo tosobola kujja, tuggaddewo. Muhangi n'awulira bubi okusinziira ku waitress ono omuwala aweereza mu bbaala. Nalabye muzeeyi, twali tumuyita muzeeyi Muhangi nga kimukubye wala yadde ayagala kunywamu, naye yasanze tuggalawo. Naga kale kiryoke, muzeeyi n'atambula n'agenda nadda mu mmotoka ye gye yabadde alese ku mabbali g'ekkubo n'asimbula. Omuwala ono akola ku Mickey's Pub. Enswera zaffe ez'okukisenge azigamba Muhangi yabadde yekka. Naye aga nti muzeeyi bwe yasimbudde waliwo supermarket eriraanye effe ebbaala yaffe ya Mickey's Pub. Kutwala mu buufu bwa Muhangi eddakiika n'essaawa ezisembayo, recounting the last moments of the dead guy. Maliriza okuggalawo, asimbudde avudde ewaffe ku bbaala, namulabye ng'agenda ku supermarket eriraanye kumpi we tuli, n'ayingira n'agula ebintu. And off he went, n'agenda. Yabadde mu mmotoka mpya UBB 264E. Charlse Muhangi ayina abaana 5. Emaka gy'abeera Konge Buziga, bitundu by'emunyonyi ebifo by'abagagga eyo. Avaawo atuuka eka ssaawa zigenda nga mu 8:30. Mu maka ge gano ag'ebuziga, ku baana baabwe 5 wabeerawo abaana 4. Muhangi yasanze abantu beebasa abeeka, n'atayagala kkaluubiriza bano. Era okusinziira ku mukyala we Charlse Muhangi, badde bamuyita Daddy. Daddy yazze n'aggulawo geeti, yapakinze wabweru. Era badde enkola ye nga bw'asanga nga twebase ng'akomyewo kiro nga tayagala tusumbuwa mbu ate tumuggulire. Nga yeggulirawo, manyi bw'akikola, n'aggulawo geeti n'ayingira mu nju ye. Charlse Muhangi. What exactly happened? Ki ekyabaddewo ng'atuuse ewaka yeggulidde geeti? Ki ekyabaddewo bw'ayingira mu nju? Omukyala mwali, abaana baabwe abana we bali, n'abantu aba bayambako ewaka, ayingira mu nju. Kiki kyabaddewo? We tuli wennyini ku Bukedde Farmer Embuutikizi Friday. Charlse Muhangi ayingira enju ye ssaawa zisuse 8 ogw'ekiro. Olwo tuli mu lunaku olwokuna. Yesterday, last night, kusinziira ku mukyala we Patience, aga Daddy olwo yakomyewo
yazze straight mu kisenge kyaffe awo Charlse Muhangi ayingira ekisenge kye omulundi ogusembayo okukiyingira. Sirwa kuba nti bw'anaakifuluma agenda mu exile. Yakiyingidde mulamu ng'atambula, bamufulumizza ng'ali mu ssanduuke. Keesi y'abafu giyite kofini. Namwandu Charlse Muhangi ayingira butereevu mu kisenge, teyalidde kintu kyonna waka. Era olwazze ne yeebaka. Muka Muhangi agamba ngero lwe yasembyeyo okulaba bbanga mulamu, kati atuwuliriza nze naawe ndowooza n'oyo n'oli tetumanyi kyabaddewo mu kisenge. Wabula omukyala agamba yategeeza Erosi nti nze nakedde ku makya nnyo, waliwo omu ku baana baffe abadde alina okuva ku ssomero okukomawo okuva mu holidde, ajje mu holidde nga babatadde okuva ku ssomero bawummudde. Kanadde nyina okukeera ennyo okwewala jjaamu n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo, ngende nno n'omwana. Okusinziira ku ssentebe w'ekitundu kino Mwami Bwire Robert, bino yabitutegeeza. Agamba Muka Muhangi bino byatutegeezezza. Kaakati mukyala Muhangi Patience agamba waba wayise essaawa ngenda okufuna ne bankubira essimu okuva ewaka. Omu ku baana nankubira essimu nangamba daddi teyewulira bulungi, daddi embeera si nnungi. Kati Muka Muhangi agamba nti kuba we nabadde wabadde wala nga sisobola kuvuga kudda waka mu budde, nange kye nakoze kwe kkubira muka mulirwana wange ne mugamba mukyala neighbor nyamba gende ewaka eguddeyo akabaate. Era ssentebe w'ekyalo Robert Bwire agamba nga tuli ne banneiba abalala bamuliraanwa abalala nga tuli ne Dr. Kaggwa musawo era neiba w'aba Muhangi ene Buziga. Tutuyingira ekisenge gitwasanze nga Muhangi lumazeemu olumbe lulina amattire, twamusanze afudde. Era okusinziira ku ssentebe w'ekyalo Mwami Bwire agamba omulambo yagutuuseeko Muhangi nga yafudde dda mukalu wajjo, era yafudde atunudde waggulu bw'ati ng'ali kyabugazi, ng'amaaso tegakanudde, nga alinga eyeebase. Naye nga tewali kabonero konna kalaga nti oba baamutuze oba biki oba kubimba jjovu oba ki oba ki, just like that ng'asirise. Eyavuganga emmotoka z'empaka nga takyawuuna. Nannyini kizimbe kye yatumye bazannya n'engo nga takyanyega. Muhangi bw'atyo. Kati ekibuuzo ekitannaba kuba nti nno kitegeerekeka era ekyetaaga okwanukulwa, Muka Muhangi we yavudde waka ng'agenda okunona omwana ku ssomero ku makya, yayogeddeko ne bba, tusooke tumanye nti yamulesse mulamu
oba yafulumye bufulumi n'agenda n'agawaayo omuntu yeebase essimu z'okuseka muleke nze ŋŋende nona omwana ngeri gye yakomyewo nga bugenze saagala kumuza okusaka muleke ekisoboka yayogeddeko ne bba oba tebayogedde in the morning kumakya kati kino kisobola otuyamba bw'aba yayogeddeko naye kitegeeza Muhangi aba yafudde nga mukyala we agenze bw'aba teyayogedde naye omukazi ayinza n'okuba yalese bba mu buliri nga mufu nga tamanyi kankomyewo omusaawe egoberera eno ebya Muhangi biwanvu nga luviiri lwa ggaali alonda Nyakairima yasirikira ku nnyonyi ng'ava e South Korea Muhangi yasirikidde mu buliri mu makaagi Bukedde FM embutikizi 105 106 olwogoto lwa waaka leero Bat Valley Theatre saawa emu atannaba kufuna tiketi yo gwaludde zo Bukedde FM omuziki sonsomola essaawa eno mu pulogulaamu ekiri atabaala ebadde ekutuusibwako Coca-Cola. Taste the feeling. Sebukuli y'omwaka guno yanjawulo nnyo. Bukedde FM egenda gikuyisaamu nga mulodi. Weewangulire ebya sava nga weetaba mu kalulu akagenda okuwanguza amanzaali. Buli ssaawa yakuwangula. Ky'olina okukola okwetaba mu kalulu kano owangule. Wuliriza Bukedde FM embutikizo okuva ku makya okutuuka ekiro. Buli lw'owulira akayimba ka Ssekukkulu kwata essimu yo wandika ekigambo FAMA likawo akabanga ozeeko ekigambo gabula olozeeko amanyago n'ennamba ye y'essimu obiweereze ku 8338. Awo ojja kuba oyingidde mu kalulu akagenda okuwanguza ebya sava. Yokoma okusindika obubaka obungi n'emikisa gye gy'okuwangula nga gyeyongera. Weereza obubaka katikati olindirira okuwangula amanzaali wano ku Bukedde FM. Sanyuka ne famire yo n'emikwano mu ggandalo ly'ennaku enkulu gula Santa Park ku shiringi omutwalo gumu 13 eccupa 2 eza Coca-Cola nga za liita 2 liita emu eya Minute Maid n'eccupa 2 eza Fuzzy Tea eza Meals 4 n'ekirabo kya Christmas eky'obwereere kati ogwo gwe muwendo gwa ssente zo beera Santa ne Coca-Cola. Nzo omusawo musuuse nkwete eddagala bayita kalaso kukoliroko mu abaami abatatambula bulungi lino eddagala ligenda okutereeza paka lw'olifa eddagala lino enkozesa yaalyo yeeno olinywa lyokya litambulira mu musaayi olinywa kiro saawa emu lijja kutuyanya ojja kufuuyisa ng'ofuluma ebicaafu byonna ebyali byazibikira emisuwa gyo mu ssaawa 11 liba limaze okubuna mu abasajja awo wali waaka ate mu abakyala lino lye bayita watermelon mu ssaawa 3 oba omaze okutereera ate gwatawanyizibwa amannyo erinnyo likuluma lirimu ebituli buzibu ki bw'olina ku linnyo gwalisa sayidi emu jangu na kyakulya kyo olumala okujjanyaba olire sayidi eri gy'obadde toliisa gwanywa ekyokyo oba ekinyogoga ng'amannyo gasanyalala gwe jangu na kyakunywa oba ayisi tusangibwa wakaliga wakyengulwa bumotero enamba y'essimu 0754 39 973 Kalaso Herbal Tooth Product lisinganibwa amafamasi gonna naawe ayagala akamu akamu oba omusuubuzi tukwaniriza ku ddwaliro lyaffe wano ewakaliga. Asani abapika mbate ngende muddaba ne balongosanga nandiganyulwa nenfuna piki ena nyamba batunda piki empya naawe alina kyotunda oyagala ensimbi yangu wano obeeyunira basangibwa kibuye wali opposite n'akatale emabega we yali aperandi wooba ogenda abeetaaze yita ku nnamba z'essimu zino wammanga 0755 oba +2764551 beeba Dabani Balongo Investments Limited ekibuye. oli mulwadde wa kiwanga senyiga takuwonako kwasimula awamu n'okuziira omwana we yamiranga bamuzaala tebaamufuuwa bulungi oba afeekeera olina alaje olususu lukusumbuwa oba kweyagula lubutukabutuka amannyo go gaaguba ne gava mu langi yaagwo oba mulwadde bulwazi oli wa sickle cells oggwamu omusaayi oba kuluma nnyingo amaaso go ga kyenvu oba musulo gwe gwa kyenvu ekyokuddamu kyo kisange ku Heal the World Organics ojjanjabibwa owonera eddala Heal the World Organics bakubire ku ssimu
noti 7 noti 5 noti 1 25 oba noti 7 4 noti 5 noti 4 7 noti obasange wandegeya ku Annex Building omwaliro ogusooka room 30 ofuna obujjanjabi obwaddala. Heal the World Organics. Amawulire ku 10.5 ukedde famma musibe mutano banafa batuuliriza essaawa ziri 10 kuyisa dakiika 3 owuliriza 10.5 bukadde mbootikizi kadde kamawulire mbufunze omusomi ndi Barbara Nakazinga. Abakulembeze Kalangala bayisiza ekiragiro ekikugira ababadde bagenda sase nga batamidde nti bagenda kuddamu kukerezebwa. Ye mufuti wa Uganda Sheikh Sulaiman Mufti wa Uganda Sheikh Sulaiman Kasule Ndirangwa akuutidde bazzukulu ba Buganda obutatunda ttaka wabula balikolereko emirimu egy'enkulaakulana okusobola okutwala Obuganda mu maaso. Nga n'ekitongole kya poliisi kitongoze enkola mwe banaayita okusobozesa abasirikale abakyala okwegazaanyiza mu kitongole kino nga basoosowazibwa mu mirimu gyabwe gye bakola. Ate omu ku balirwana b'omugenzi Charlse Muhangi Dr. Apollo Kagwa asambaza ebigambibwa nti omugenzi yandibanga alina ekyamukoleddwa okutuuka okufa ekirwatukira nga talwadde. Ate mugatujja mu nsiika eby'emizannyo bannamawulire aba Vision Group etwala ne bukedde Farmer Radio Mbootikizi balondeddwa okuvuganya ku ngule ez'enjawulo ez'abannamawulire abasinga mu ggwanga ku mitendera egy'enjawulo. Eddakiika ziri 4 zeziise ku ssaawa 10 gabadde mbufunze mu bujjuvu bwako n'amala tuba tuddinganako 11 katugende mu maaso n'ekiri atabaala. ago ge gabadde amawulire ku 10.5 bukedde famma omuziki sonsomola buli ssaawa tujja kuza okuweza emyaka 10 ku mpewo. tujja kuza okuweza emyaka 10 nekkulire eri kugasa amanya gero katerega budala okufueka jansi nakigala ekigogumbya kinyumidde nnyo mbadde sikirabangako kino kya tabu nnyo ate kinsukulumyeko mu bye mbadde nsuubira lwakuba ennyonyi yo sigikoze eki wano wokka ku Mbuutikizi. Firimbi ebyemizannyo mwe bitandikira ekutuusibwako UBet where the winners play. tukyalire ku mutimbagano www.u-bet.co.ug obufune app ey'obwerere okuzanyira wunawooli ekiseera kyonna. UBet ewagirwa MTN ne Airtel Money. Jukira nti olina okubeera n'emyaka 25 okudda waggulu. UBet yakkirizibwa olukiiko lwa Lotteries and Gaming Regulations Board of Uganda. Weegendereze betting kyandifuuka omuze muzannye n'obwegendereza. awuliriza bukedde famma 10.5 firimbi y'ebyemizannyo Deogratias Wanuka nze nziza okutuusaako firimbi y'ebyemizannyo mu programu ekiri atabaala. Programu eno firimbi y'ebyemizannyo ekutuusibwako baganda baffe aba UBet jukira balina enkola emanyiddwa nga Perfect 12 osiba emipiira giri 12 ng'otandikira ku 15 owangula obukadde 20 wabula ne bwogwamu omupiira guli gumu bakubaako ebirabo bye bakuwa. So UBet be banteekamu ssente okujja okutuusaako ebyemizannyo mu kiseera kino ekyakiri atabaala. Nga olunaku olwaleero wali mu championship ebungereza tugenda kulaba klabu emanyiddwa nga eya West Brom ngezanya ne klabu emanyiddwa nga eya Aston Villa. West Brom erimu emitwalo giri 2 mu 2025 nga go amaliri galimu emitwalo giri 3 n'ekitundu. Yo Aston Villa erimu emitwalo giri 3. West Brom baganda bantu tujesiga olunaku olwaleero ejja kusobola okuwangula klabu emanyiddwa nga eya Aston Villa. Wali wansi mu ligi ya Bufalansa emanyiddwa nga Ligue 1 klabu emanyiddwa nga eya Monaco. Jukira Monaco eno yetendekebwa mutende Saint-Etienne egenda kuba ezanya ne klabu emanyiddwa nga eya Nice. Monaco erimu emitwalo giri 2
mu 13,000 amaliri galimu emitwalo giri 3 mu 12,000 yo Nice erimu emitwalo giri 3 mu 10,000 olunaku olwaleero tuwe Nice ejja kusobola okugyayo omupiira ogwo ku bugenyi olw'ensonga nti Monaco ekola bubi oba gwatya osobola ogussaamu olukokola naye n'amaliri gasoboka. Wali mugwange lya Italy mu Italian Serie A klabu ya Juventus egenda kuba ezanya klabu emanyiddwa nga eya Inter Milan. Jukira klabu ya Juventus yekulembedde nga erimu omutwalo guli gumu n'ekitundu amaliri galimu emitwalo giri 3.75 yo klabu ya Inter Milan erimu emitwalo giri 6 n'ekitundu. Omupiira guno Juventus ejja kusobola okugusigaza ewaka mu mutwalo gumu n'ekitundu. Yo mu Italian Serie B wali wansi klabu emanyiddwa nga eya Pescara egenda kuba ezanya klabu emanyiddwa nga eya Capi. Pescara erimu omutwalo guli gumu kakaaga amaliri galimu emitwalo 3 n'ekitundu yo klabu ya Capi erimu emitwalo giri 5 mu 7. Klabu ya Pescara esobola wangula omupiira ogwo oba amaliri gasoboka so osobola okuteekamu olukokola. Pozi ne gwenzija okusembyayo wali wa mugwange lya Spain mu La Liga olunaku lwaleero tugenda kuba tulaba klabu emanyiddwa nga eya Leganes egenda kuba ezanya klabu ya Getafe. Leganes erimu emitwalo giri 2 mu kakaaga amaliri emitwalo 29 yo klabu ya Getafe erimu emitwalo giri 3 nga olunaku olwaleero amaliri gasoboka mu mupiira guno emitwalo giri 29. Deogracias Chwanukanze mbadde nkutuusaako ebyemizannyo mu kiri atabaala. ebyemizannyo mwe bitandikira ebadde tutusibwako UBet, where the winners play. Tukyalire ku mutimbagano www.u-bet.co.ug obufune app ey'obwerere okuzanyira unawooli ekiseera kyonna. UBet ewagirwa MTN ne Airtel Money. Jukira nti olina okubeera n'emyaka 25 okudda waggulu. UBet yakkirizwa olukiiko lwa Lotteries and Gaming Regulations Board of Uganda. Weegendereze betting kyandifuuka omuze muzannye n'obwegendereza. Tukukubira omuziki sonsomola bukedde famma embutikizi. Kubanga ochali na feko bukedde fama embutikizi 10.5 10.8 yaka 10 nga tukuweereza mukwano gwange nkujjukiza pate y'abaana esinga obunene eyitibwa Toto Christmas Festival weeri mu kisaawe Enambole ku lunaku olwa Sunday. Yango twegatte koleeta omwana wo leeta abato baberenga bazanya banyumirwe ebyokusanyusa abato bingi. Bouncing Castle Father Christmas ajja kubaayo okuyingira mitwalo 2 eri buli mutwe gwa mwana omuto ate omukulu oyingirira bwerere kasita obeera ng'oleese Toto n'oleeta omuto aberenga anyumirwa ne banne ebintu bibenga bitambulira ddala bulungi. Erigwe munnange ali naffe kiri atabaala the news magazine kwe tukyali. Nsonga za Charlse Muhangi okufa kwono okuleese abawerako nga bakyasobeddwa eka ne mu kibira era byonna biringa bwe biri. Tulinze police efulumye report ku yo okufa kwono kyekiyinza okubanga kyavuddeko okufa kwa Muhangi.
ebibuuzo bingi tuyinza okwebuuza. Of course abadde n'emyaka 61 nga bwe nagambye, yazaalibwa ku 27 mu mwezi gw'omwenda September omwaka guno yawezezza emyaka 61. Muhangi abadde alina obulwadde obumanyiddwa ku ye obusobola okuvaako okufa amangu. Kiki bwe tunoonyereza ennyo, abadde alina pressure, sukaali, yadde talina buzibu. Waliwo mukwano gwe mukyala ayitibwa Dafini agamba nayogedde ne Muhangi ku ssaawa 4:30 ez'ekiro ku Lwokusatu ng'ali bulungi. Twasoose kwogera ku WhatsApp ne twewereza bu message, oluvannyuma nankubira essimu ne tunyumya naye nga talina buzibu. Okusinziira ku mukwano gwa Muhangi, Ashraf Kyemongezi, ono musirikale mukulu mu poliisi, agambe twabadde ffenna ku Cafe Javas, yabadde musanyufu n'antegeeza nga bwe yawangula omusango guno mu kkooti n'amegga Drake Lubega ne Matovu n'afuna obwannannyini ku bizimbe ekya Qualisel Shopping Arcade ne Nabukeera. Era ono omusirikale wa poliisi Kyemongezi agamba nti yantegeeza nti yadde ayagala kutereeza bus terminal abadde alina pulaani enkube ezibeera ku mpapula, pulaani ennungi ze yabadde yakubisizza, era yadde alina empapula mpitirivu ez'ebiwandiiko, pulaani njagala kukola kino, njagala kukola kiri. Naye nange ansuddewo ekigo. Karangwa bwe yankubidde nanga nti oyo musajja gwe twabadde naye ekiro ate tafudde, okufa bwe kutyo bwe kwazze eri Charlse Muhangi. Nga bw'owulira ne ssaawa ze ez'oluvannyuma mu bulamu bwe, yabadde ne bakwano be bano ababiri, lwakiri abavuddeyo okwogera ng'abalaga watuuse ku nsonga z'obuwanguzi bwatuuseeko oluvannyuma lw'okulwana entalo eziwerako n'abantu, n'abeera ng'abamezze mu kkooti, n'afuna obwannannyini ku bizimbe bino. Kati kyenjagala tube nga tufuna ntalo ki Muhangi z'abaddemu, embeera y'ono ebadde yeetoolodde kusikamuguwa, kugugulana n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo.